olina okwekubamu nga tochi omuntu olabe kikyamu kiri ludda wamaanyi. Kale tubakulisayo mu show ya David Lutalo over the weekend ku lunaku lwokutaano. Era mwabaddemu ebintu bingi nnyo. Omuyimbi yayimbye bulungi, ababimbi bamwerekeddeko. Naye for the very first time I was disappointed in a way. Ulira bubi nti n'emboozi ennyumya banjinyumiza bunnyumiza. Omayika tola bino ebivvulu tutabirabira ng'oli eno nga stage otunde mu ki? Mu stage. Nene nga akangendeko ki? Backstage. Owulira abayimbi ogeya abayimbi. Abayimbi kale ne bemusale tebanyumidde kimala. Ngamba ndowooza nze nkuze maye bw'otandika okukula segulira abaana abato. Si baana bato kukola ki? Kusegulira. Nenga ndowooza nze myaka. Nojjawo entondo. Akantu ale entondo zange backstage. Nenga bemusibo tebanyumidde. They did a lot of shouting. Kakati ebyo nesibye biki? Sibye ebikulu. Kakati mbandi eno Martha Mukisa ajja ku stage. Mpulira enduulu nengamba nairera olimba vibe yo akubye remix vibe ya yongeddemu kachi. Ngendo okulaba abakyala bali bwe kati bakola kano akasindi igwe. Alambuzo omwana owaye. Martha kachikenja olukakoze. Omululu nga muyitirivu. Ndulu nga nyinyi. Ali ne Martha bwatu kyebadde awulira. Awulira endulu nyingi ku stage. Yade ne tamanyi kyakoze. Tamanyi kyakoze agamba nyongedde mu kirungo ki. Agamba nti abawagizi ba David Lutalo bulijjo bawagizi bange nnyo. Kyonga abakunyumiriza bunyumiriza. Lwaki nyumiriza emboozi ennyumiriza? Ani yakunyumiriza ajja nnyumiza? Kati Martha Mukisa akitegeera ali mu mmotoka. Bamuga mayi badde bakuba enduulu. Nti gwe towulira mpewo. Koye nti nedda. Koye kulako buuti. Martha we akitegedde nti enduulu yabadde ya Empale. Kubanga abagizi beyawudde mu bibiri. Abasajja bwe bakuba nduulu. Akazi ngakutte ku maaso. Kakati obedda asajja kuba endowooza kikyo. Baloza yaloza agamba kikyo kimasa. Kimama ekyakula ne kibala ne kiwola. Abakyala nga bali bati. Abakyala nga bali bwe bati. Mwana wange kati ye Martha alowooza bali kuyigwe. Empale ya Martha kyeyatukola ku show gimanyi. Tewalaba. Nenzija. Kati wagendera ki mu show? Ekinnuma kwefa abingamba biwedde. Ne mugamba kwefa omutima omubyogo kuli. Ani agamba kwefa ofenyi? Yalaba. Yandaga ne ka video. Olimba. Sikyaddamu kubeera backstage. Ate kofi yatera okubeera backstage. Laba Mukisa yegumutomera. Kati yawaawo mu vibe yo n'Empale neewulira vibe. Noso kompulirire. Siku mugulu wabawanika kozaatya. Noso kompulirire. N'abasajja abasajja ne basooka bakuba enduulu. Yoyo maso waffe. Naye nsuubira temina kyamaanyi kye mulemubeeramu munda akapale. Aye nalwo olugoyi. Kati okusinziira ku baalaba. Baani? Abangamba. Baani abalaba? Bakwefu. Kuba. Gwe, linda kozzayo. Omwana agenda wanika bwatyo nga kwefu alaba. Omwana nangamba oyina peni n'olupapula akukubira sketchi. Omwana awanika bwatyo nga tamanyi. Naawe seyimo. Bibyo birwaki nkusindika ogende mu kivvulo ndeetera amawulire. Sikyaddamu. Kati nza kyembala ku show ya Lutalo. Yana kubira kwefuna essimu emugamba omutima ombi gwaki. Kwa yasigala waayimba. Waki wangamba Simon vaayo eyo teri mawulire. Eggulire lirino wano. Naye nga ye Lutalo yayimba. Martha kulikayo mu kivvulu bambi. Kulisaayo nnyo. Ba Martha abadde tebatukoze bubi. Nnyo. Wakati akapale kaali kabadde ki? Ako muda tusiwa. Kali ayambadde kengamba akayulika. Mwala bakamude ekitegeeza. Tofaayo. Nyumiza obweno otunyumiza. Nenzo kyogamba wenze mpa peni n'olupapula. Nkuwandiikire. Kale ye Lutalo mwina ku show abantu balabe ku byali. Amawulire gawedde kati katuleko.